Ekisaawe Kololo nga leero lwe lunaku olusembayo olwa delegate conference olwa bakise bakibiina kiri mu buyinza kya Nrm nga bwe weetegereza weebali mu dakiika ntono nnyo omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kya Nrm Mwami Yoweri Museveni asuubirwa okubeera nga atuuka mu kisaawe kino. Jjukira nti kino kiraga nti ekinene ennyo kyamaze nga tali mu kisaawe kino ziri ssaawa nga mukaaga ze in fact zinaana kuwera olw'ensonga nti yavudde ku kisaawe kuno ku makya ssaawa zibadde nga 11 wafulumidde ekisaawe kino okuva yo yazze ku makya ku ssaawa zabadde nga 5 ez'emisana. Kaakati essaawa eno era asuubirwa okubeera nga atuuka okuggalawo olukuŋŋaana luno mu Bufunze. Bano bonna bawagizi ba kibiina kya Nrm era nga be bamu ku abo abazze okubeerawo nga okuva olukuŋŋaana luno lwe lwatandika olwa delegate conference oba national conference. Abantu ab'enjawulo we bukeeredde nga bawanguzi era nga bakuba gudigudde nga abamu ku bo ye mukyala Anita Among Magogo ng'ono emukubiza w'ekikolebwa ng'olukulu nga yeyatuwangudde oba omumyuka wa ssente wa Nrm owookubiri omukyala. So President Museveni uno ye amaze okutuuka emmotoka yakubiri mmotoka nzaze nayo eyo then wezituuka zonna wali mu kisaawe Kololo. Njokera mutegeeza nti yavudde ku ssaawa zibadde 11 obudde bukya waviiridde mu kisaawe kino okuba nga yeeyongerayo okuva olunaku olwajjo era obudde bukeeredde ali wano ku kisaawe Ennambo wano ku kisaawe Kololo. Wuyo azeeka ali mu saati eya yero ey'ekibiina kya Nrm. Eri aba Nrm baba bamukubira enduulu. So motoka ye ey'okubiri ndayiyo. Yes, maama yandibanga yetamuwerekedde. Jjukira nti mukyala we mukyala Jen Kadaha Museveni era y'omu ku bakulembeze ba Nrm mu bitundu eri gye bava. So amaze okutuuka etegeeza nti ekiddako kyonna kyakubeera nga baggalawo olukuŋŋaana luno mu butongole saako n'ebirala ebitali bimu. Olwo lwe lukala lw'emmotoka ze nga bw'ozirengera ayaniriziddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya Nrm Mwami Richard Todong wuuli eri agenda kutuula. So agenda kutuula then kasipindi kamaanyi olunaku olw'ejjo bwe yamaze okwogera yadduseemuko 10 okubalaga nti akyali mbooko. Atambulira ku kapeti ya yero, ali ku kapeti ya yero bwe bamutambuliza era nga ssaabawandiisi amutwala okutegeeza nti azze yekka mukyala we tamuwerekedde. So we bukedde olunaku olwaleero nga ebifo byonna ebisinga obungi bimaze okulondebwa okuggyako obukiiko obw'enjawulo omuli ak'abavubuka nga kano yakayimiriza n'ategeeza nti ajja kulangirira ekiddako. Jjukira nti wano mutabani wa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Mwami Tango Doyi ye yabadde awangudde ate n'aka entrepreneur nako tekawedde era nga webukeeredde Haruna Kasola awangudde, Hamson Obu awangudde, saako n'abalala abatali bamu. Ekiddako kwe kuyimba ennyimba z'eggwanga, ekibiina kya ennyimba anthems zonna, then n'okubeera nga tweyongerayo mu byonna nga we bitambula. Kisaawe kya meenunula oba ekyameefuga wano Kololo we tuli era bwe bityo bibiri tujja kuba nga tukuwaako brief nga we bitambula.